Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ezo zi fake news ezo abantu basobola Bobi Wine asobola trendinga ngate mumanyi kye mukola mumunoonyeza excuse eya public sympathy. Public government yalemeseza Bobi okwesimbawo ku bwa president asobola okugenda giri emyaka 5 adde asome senior 6 nagituulira Kololo SS mu 1998, and if Bobi Wine is younger than me ngabe mubadde mwogera bulijjo then tasobola kuba nti yatuula 98 nange mu mwaka gwe gumu. Bobi Wine yasoma senior 4 bw'aba yagituula yafuna certificate ya senior 4 gye yakozesa okugenda okufuna okusoma diploma Makerere kuba kyali kikirizibwa. Mugana wange gwe agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera ku mukutu ogwa Beyond the Newsroom. Kyokola kya muwendo mungi nnyo ennyini ddala ogenda maaso n'okubeera ng'ogoberera ensonga ate nga bwe tugenda maaso n'okubeera nga tuziteekayo zonna n'osobola okubeera nga ozigoberera bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati nno omusajja mukulu Sally Bebe Cool nga bw'owulidde audio eyo gye ngenze maaso n'okubeera nga nkuwa mpanvu era ebigambo ebisongovu bingi gwe mugana ng'agenda maaso n'okubeera nga ompuliriza n'okubeera nga ondaba eyo yonna gy'osinzirira. Musajja mukulu ono nno ekituufu kiri nti bwe kuba kumera kasajja ku mutima ako kati kagenze maaso n'okubeera nga kakula bw'ati abayo n'ategeeza nti His Excellence Bobi Wine ebitabo byagenze maaso n'okubeera nga oboolyawo asoma nti ono yagenda Makerere n'afuna diploma ng'akozesa empapula za certificate ya senior 4 ne tugamba naye omusajja ddala Bebe Cool. Kakati nno wuno lawyer eyeevuddemu n'agenda atwala petition obunatwala omusango mu kooti nga yagala Kyagulanyi bamunoonyerezeeko era abukezezza nkokolo gena Cavendish University n'asaba answer sheets Bobi Wine kwe yajjulizanga mu bibuuzo ate era ne bano babano abambalidde His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nti tatuulangako mu kibiina wabula ebya Bebe Cool byo bikya wanvuwa wuno avuddeyo n'agamba nti Bobi Wine talina kyamusinga. Ebirala nno byonna ebisingaawo byengenze maaso n'okubeera nga nkuleetera mu mboozi eno wabula nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu vidiyo eno soko gimpereka like etambulire ddala etuuke ku oyo omulala eyandyetaaza ogenda mu maaso n'okubeera nga agifuna ate gwe atanaba twegatako mu butongole nkusaba soko subscribing ate tusobole okubeera nga tutambuza ensonga butereevu nnyo nnyini ddala. Kankuwe ku bigambo bya musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Bebe Cool nga ategeeza nti ne bwe munaakola mutya ekituufu kiri nti nze ndi level ya waggulu nnyo ku Bobi Wine talina kyadde kintu n'ekimu kyasinga wabula n'abawagizi be bakimanye okuva olwaleero nti oyo Bobi Wine tategeera oba n'akozesa ekigambo ky'olunyaanyimba olukigamba nti ali ignorant. So ebigambo bino biwanvu engeri gye biri ebisongovu ennyo nzikiriza mbikuwe naawe obyerabireko. Winning for Bobi Wine in the next 5 years, I mean 5 terms in Uganda as a president is impossible. My young brother has exposed himself as an ignorant person. Ignorance is a word. I hope the listeners know the meaning of the word ignorance, because you'll find people, power people now attacking Bebe Cool. He abused Bobi Wine that is ignorant. No, the word ignorant means a person who is not informed. So the Ugandans have now known that he's not an informed fellow. Second, this is the guy you groomed. Yes, and he left before the grooming was complete. Secondly, he lacks respect for old people. Despite the fact that you think you know the truth, does not give you any grounds to disrespect elders at any one cost. And that is the number one reason that I will never be in the same line with him. Third of all, it is so simple. We must value life. Uganda is not in such a very bad state that we need to change the president at a cost of other people's lives. So when you indict this in young people's minds that they should be able to sacrifice their lives because, we need change,
I think you become a very selfish person. And in that case, that's when I ask you to be in the front. Musajja mukulu ono katino mu ngeri yemu ageze maaso Bebe Cool n'ayongera okubeera nga mwanatu alya ennumba wabula kyenkusaba kiri ekintu kimu kyokka nti nzikiriza nkwanjulira Sheikh Ashraf Demba omusomi w'eddwa wali ogenda maaso n'okubeera nga akuyamba ebizibu ebyenjawulo bigenda maaso n'okubeera nga bikutawanya mukubireko ku simu ye yali awo ku screen esembyayo 11 ajagenda maaso n'okubeera nga kolako no mu mbeera yonna naddala gwe ali ebweru w'eggwanga osobola oyita ku WhatsApp ate gwaliho wano osobola okubeera nga omutuukirira n'agenda maaso n'okubeera nga akuyamba kati yagala olanga naffe simu yaffe weziri awo esimu zaffe ku screen esembyayo 368 kwoteeka ne ya Airtel esembya 577 yita ku WhatsApp oba otukubire tujagenda maaso n'okubeera nga business tugikwasaganya ate mu mbeera ey'enjawulo kakati nno Bebe Cool wona ategeeza nti ye level ya waggulu nnyo ku Bobi Wine era ye ne bwe kiba kya bugagga ono talina wagendera maaso nakubeera nga mukwatamu kiri okay njagala ontunule mu maaso osinga Bobi obugagga musinga obugagga musinga obugagga musinga essente kyesimanyi oba kikirizibwa antenguleko wande bwati atuleko n'akawumbi buli watula n'akawumbi just kamubwe kati tukiriziganye ampemu 6 hours nsobola okukasaba ku banka oba nsabe bubiri sina ngeri gye nsobola kugamba nti sente ayina bichi goyina ki okimanyi naawe nti ogula ku mazzi si kyangu okuzimba bichi goyina ki kwaffe tulowooza nti ebyo byebimu kutunuuliza ennyo ngolaba akusinga kinene kati yendabe yentono abantu gye babeerako kati ebyo nga tubitadde ku mabbali enkya y'olwaleero omubaka Honorable Namboze Betty Bakireke avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga akulisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigezo n'okubeera nga atikkirwa n'amugamba mwannyinaze oyise mu bingi naye omukama oyo gwe twebaza akusobozesezza okubeera nga oba oli awo otuuka kukula eriringa lino okusooka kwa byonna twagala kuyozaayoza pulezidenti waffe pulezidenti wa Uganda ow'ekibiina kya National Unity Platform omukulu Kyagulanyi Robert Ssentamu olunaku lwaleero mu butongole akubye emisomo mu mutwe bw'awangudde degree mu Cavendish University ey'amateeka kati ate era mu ngeri y'emu musajja mukulu amanyikiddwa nga Ronald Mayinja bwadde abuuzibwako ku bubaka bwagiyinza okuweereza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku matikkira ge avuddeyo Mayinja n'ategeeza n'agamba newankubadde tulwaba okubeera nga twegwako oba okwekubira kasimu naye ekituufu kiri nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu muntu wanjawulo nnyo era mwagaliza bisima Bobi Wine bamutikidde olunaku lwaleero nga tomuwadde ku bubaka bumuyozayoza obambi yebali okusoma mbadde sinamu obubaka naye bwalooya naye badde obitegeddeko mbirabye ku mutimbagano wasemade osinkana Bobi Wine mzee Mayinja nze sitambula na kampeni nti bwesinkanye nambe ndebira ddi lirojjukira wasemba omwamukwanako I don't remember naye nga mwogera kale wasemba ddi mukubira ku simu oba okukubira ku simu you people mwine omuzanyo mungi ate gutya ekibuuzo ekyo waliwo abamu abagamba nti bo tebakyayogera na muyimbi munnaabwe takyali munnaabwe bamuvako kati bo bamukolera eki tinebaba yandyagadde okumakinga tayogera n'oli si mukwano gwe kati yatandikirewa kyekibogeza ekyo kati mukyayogera tugambe Bobi Wine olw'okuba ali mbyofuzi okyayogera naye Mayinja mukulu Mayinja nze simuyinaako buzibu what ndowooza kitukola twe respect line ye eya politics takutabaala nawe tomutabaala agikwate bulungi naffe abatali ku saidi ye olowooza lwaki abayizi betanidde nnyo okuddayo okusoma kuba tulaba kamiliyoni yaddayo n'asoma
ate nawe wakuwa ekifo kirabika wali omaze okusoma kubanga abayimbi abantu batutwala okuba abamanyi tuwa abantu information kati gwe wenyini bwotaba bumanyi kimala ojjaga obubaka obwobutwa ojjaga obubaka obwobutwa era namusanyukira nnyo yazimba essomero eriyigiriza abaana ebyobukulembeze nsubira abaana be bajja kubiyiga kijja kubayambako tibajja kubiyiga ebyobukulembeze kuba tubadde nga tukayana nabo right wrong naye nabo bajja kugenda babiyiga abaana ku internet okubagamba nti bebekulu ye nga tanavayo kutikkirwa waayi bwe mwogereyo wamusanga mu kibiina oba no abantu basoma mu kasirise ayinza okuvayo lumu nagamba nti nakikubawo kyeŋŋamba nti nga takiranze ye abayimbi abataagala kuddayo okusoma oba bakaki omuntu kyaddembe lye kati eri abayimbi nga basomera mu budde obutuufu nga bato ffe tugenza okizuula nga bwebamala ffe tusomye n'abaana baffe which is wrong kind of so kirungi kukola abantu bangi banyiivu era bayisizzamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula ebimu ku ebyo ebyama ebyekusike ebiri munda mu musajja ono bangi bamwewuunya n'ebyo byagenda mu maaso ng'akola ate era n'ebyo byateekako kakati Sheikh Kiti ono nno nga y'omu ku abo ba Sheikh oba abayisiraamu abakyabuulira ekigambo kya Katonda oba ekya Allah ekikwata ku mitima gy'abantu ono nno yategeeza nti talabanga ku muntu alinga Robert Kyagulanyi Ssentamu era yeewuunya ne yeebuuza omukama biki bye yateeka mu musajja ono agenda mu maaso n'okubeera nga yagalwa bw'ati ate nga n'ensonga eziruma abantu azikwatako ate nga wa mukisa okukira banne abalala. ekintu mu budde obuki obutuufu bwaze mu nsaasire bwe ntunuulira ono omuvubuka olwalira ku bendera ya saidi evuganya mwinako ebyokuyiga naddala bwe nzaayo olutambi emyaka gye 15 emabega noono wallahi owaliriziboga nti la hawula wala quwata illa billah nga bw'otunulira byali olwaleero oyo omuvubuka waliwo abaali babyetegekerera nga tulaba nga be babisaanidde kati ate olwabe be bekukutiriza ku ye wangi nga baba amasuuti gaabwe bagasiba kuvira ddala Makerere bagasiba kuvira ddala mu secondary head boy head girl era ne bayingirirawo ebyobufuzi ng'oli tannabiyinga ng'oli ali mu ndongoze na byakunywabi kumba amaliza ebyokunywabi abiteeke wansi ajje n'ate abafufumye. La hawla wala quwwata illa billah nze ekyo kimu mu bimu ku byenjiga Allah talina kyatasobola tumutende ng'olutenda lulwe wakati mu kumukkiririzaamu n'okumukwasa byonna njogera y'abavuuka bano ba Abdul Aziz wallahi yekka yabimala sinjogera yamu ani abimala n'abazze abafaananyi nga ababimala tebabimaze bambi abimala ali omu mutonzi wa bitonde byonna mwekwate nga bukyali kakati ebyo nga bikyali ku mabbali awo omusajja mukulu ono amanyikiddwa nga Calvin Kayanja avudde mu mbeera n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda mu maaso n'okubeera nga degree eno gyafunye mu mateeka yagifuna mu kwekwetu kubanga tatuulangako mu kibiina dde olunaku n'olumu agamba nti lwaki wavanga ku university ez'enjawulo n'ogenda maaso n'okubeera nga gy'ograduating desi gye watandikira jjukira nti mwaka gwa 2016 yatandikira eri ku university emanyikiddwa nga East African International University n'amubuuza kiki ekyagaana eyo nti baakugoba bugobi byonna bibino kambikuwe nga temunnajaganya nnyo ku lwa diguli ya bufere musooke mukwatemu mwami Bobi Wine atunnyonnyola ekyamugobya ku Harvard University mu America gye yatugamba nti akola diguli ye mateeka asooka atunnyonnyola awo bino ebya Cavendish tugenda kujja luvannyuma kuba ebya Uganda buli kimu kisoboka naye nze ku records ze nnina ne information gye nnina bamukwata akukuta n'omuyizi ng'amutuulira ebibuuzo ne bamugoba kyova olaba akugamba nti mu Uganda temuli system ekola amateeka akugamba yagakoledde mu Uganda ali mu struggle naye yasobodde okuconcentratinga n'ayita amateeka mu Uganda nze nkimanyi mu abasomyeko ne mugenda ku university mu bino mubimanyi
kasitoba ng'olinamu essente kosi wakaba mukola n'ekikyala makisa akuwaza ssente ebyo mubimanyi n'abaana abawala mumanyi ekibayisaawo so kano temulabanga mawulire kati question yaffe eri wano kuba omukulu ono yatunnyonnyolako nti ali ku Harvard akola lo diguli mateeka naye bangi mwenna temwategeera yaseeseetukayo ati atajje mu Uganda mu struggle mu Uganda bleeding ate concentrating n'akola amateeka ekyo mwenna temwandyebuuziza ki ekyamugobya ku Harvard ye yasasula ne tuition owa semester number ki ekyamugobyayo bamugoba tayinza na kulinnya ku boundaries za Harvard mu America kumukwata na muyizi ng'akukuta naye amuwadde omusimbi bribe ng'amuwadde omusimbi omuyitirivu amutuulire empapula amutuulire ebigezo era omukulu ne bamugoba kwe kujja wanafune kanve simanyika Cavendish kati so tetwewuunya bino ebya Uganda even a fool can hold a master degree, can hold a diploma, can hold a bachelor's. Kakati no, lawyer manyikidwa nga Malema Abirizi ono nabukereza nkokolo kugenda ku Cavendish University ng'ategeeza nti ayagala bamuwe answer sheet oba empapula okujjuzibwa ebibuuzo ebiba bikubuuziddwa wali eri Cavendish University alabe ddala kituufu Kyagulanyi yatuula mu kibiina oba nedda. Bagala answer sheet zacho ulina ko mama wa nalogera kedi kwa agamba nti omulamuzi w'enaka wamukadde judge nakiddamu nuninge nati judge olwobaga okutikira amateeka ebintu bya mwana wa lasooka omwaka ogusuuka otegeera enjawulo wakati ya judge ne magistrate noli bwagamba nti alina diguli ya gundi kati Dini Lubowa Sava onono nga badde alepuka no Lop Joel Senyonyi kakati abakaganyi n'okubeera nga akwata Robert Kyagulanyi Sentamu His Excellence Bobi Wine ng'agamba nti totuulangako yadde mu kibiina olunaku olumu bwe luti era musajja gwe ekituufu kiri nti tugenda kubeera nga tukuba ebituli ate mu byenjigiriza by'eggwanga so ajjukira nti Robert Kyagulanyi Sentamu yatutegeeza olunaku olwajjo nti tasomangako oba teriyo munyezi yali ayise mu kakuŋŋunta nga kaayiseemu kubanga eb'ebitongole by'okunoonyereza baanoonyereza okuviira ddala ku kakiiko akatwala ebyenjigiriza ebya waggulu ne bagenda maaso n'okubeera nga bakebera balabo bakituufu yasoma okutuukira ddala ku ssomero ne basanga nga ekituufu kyekyo era agenza otuuka graduating nga tebibadde byangu akamu n'akeddagala. Waliwo omusajja afunye diguli ne tubaga nga ate baali twawandiikira National Council for Higher Education etubuulire Uganda no bwetyo bwegenda eva ku mulamwa mu ngeri ey'okusaaga naye bino ebintu bigenda kubeera nga bituyambako mu maaso awo bwe munaaba mu birabye nali ngambye mwami Kyagulanyi tagenda ku graduation kubanga agenda kuba yeeyongedde okwerabisa kaakano bino bigenda ku biyinza okwapeninga maaso National Council eyina kakati omulusozi gambalagala lweyolekedde olw'okuba nti yo Cavendish University ekozesa ekintu kino okwagala okukola publicity yaayo titufuneyo storm tumuwe diguli tufuneyo storm tumuwe diguli abaana bajje batandika okusomera wano babeerewo mu bungi naye kakati ebitongole bino ebibiri byo bye bigenda okuba nga bitunnyonnyola ndabyeko ye Malema Abirizi abaddewo ddala okukakasa nti omukulu ono atikkirwa alyoka omusango tugutwale bulungi maaso n'abalala n'omukulu Sserunjogi naye abaddewo kati obujulizi bwo weebuli so National Council egenda tubuulira engeri gye bagipetitioningira netatekinga immediate effect ey'okulaba nga etunula mu nsonga zino omuntu okugenda nga okusoma kwe kubadde kulimu amatankani n'aweebwa empapula kino nno kiba kikuba ebituli binene nnyo mu kusoma kw'eggwanga n'okuleetawo embeera erowooza nti omuntu ajja kusinziira gy'anaasinziira bamukwase diguli agende nayo ekitegeeza nti kakati diguli okusoma kwe Uganda ne bw'oba totudde mu kibiina as long as you have the money you can pay for any credential ne bagikuwa n'ogenda okola kyoyagala ogikozesa then ekitongole era ekirala ekirina okuba nga kitubuulira to such a serious profession ng'eno ey'abalooya eyeetaaga okuba nga omuntu ali attentive ekimala batuula batya butuuzi ne basirika busirisi omuntu n'akeera ku makya n'agenda nti bagenze mutikkira naye nga naye yennyini akimanyi nti mu kibiina abadde tasoma taatendinga n'ebibuuzo ebimu si yabyetuulidde
ne bagenda mu maaso ne bagimuwa ediguli n'agenda nayo. So should we expect nti kakati diguli y'amateeka yanafuye okutuuka kweyo extent nti nange nsobolokera ku makyane ngenda neneegulira ne magamu mpe yaawe ey'obwalooya oba ey'obwa dokita. Mwali badde mutuyamba bakulu ne mu defendinga ekitiibwa ky'okusoma kwaffe naddala abantu ng'abaatuulako mu kibiina bo ne bamanya okusoma kyekutegeeza. Awo nno Malem Mabirizi wasinziridde n'atwala omusango guno mu kooti ng'ayagala kooti eyite Kyagulanyi wamu n'akakiiko akatwala ebyenjigiriza ku mutendera gwa universities bannyonnyole butya Bobi Wine bwe yagenze mu maaso n'okubeera nga afuna diguli eno ng'ate ebyenjigiriza bye birimu amatankane. We are at Nabolu Court. We have just brought here a letter for calling for Kyagulanyi's file. As you remember, we brought Kyagulanyi here for the offense of obtaining registration by false pretense concerning his admission to Makerere University. The magistrate here made a ruling which was strange. He admitted that actually Kyagulanyi was illegally admitted to Makerere University because by the time he entered, he was not yet 25 years and he had not spent 5 years outside school. But he declined to summon him, claiming that it's the university to blame. So we appealed to High Court, which High Court has called the file. We must pursue this case to the end because we are maintaining that justice must be done. If someone acquires academic documents fraudulently, we must be serious. That person must be charged and must face the law. So that's why we are pursuing it, and we have got a letter, and I think the file will go to High Court, and we shall urge the case as soon as possible. Fundraising is ongoing via 0701 881231. Beyond the newsroom gwe mukutu nkwebaza gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gy'osinzirira. Awo nno wensinzirira ne nkugamba nti kyokola kya muwendo mungi nnyo ambaagaliza bisingayo atakumira mpeera bankuumire Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Wangaala Maama Nnaabagereka agerekere Obuganda. Tusinkana ate mu vidiyo zaffe eziddako mubeere bulungi banywanyi ate era mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.